Ng'enkuba ekyagenda maaso okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitaliimu n'obulwadde obwa kolera bukyagenda maaso okweriisa enkuuli mu bitundu ebyo eby'obukiikakkono obw'eggwanga. Awo nno tukubiriza okwongera okuuma ennyo obuyonjo kireme kukutuukako. Eno ye alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde ng'omwanjuzi nze Juliet Nantiza. Bwe tutuuka ku bwino gwe twakuŋŋaanyiza ku ssaawa 3 ez'okumakya kiraga nga Mbarara ye yasinze enkuba ennyingi ewera 48 n'obutundu 8 ate y'oggulu n'ebeera n'enkuba ewera 12 n'obutundu 5. Olwo yo Kasese n'ebeera n'enkuba ewera 4 n'akatundu 1. Bwe tutuuka ku kifaananyi ekyo ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya kiraga nga ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi obudde bubadde bwa kiddedde ate ebyo ebiri mu lubalama lw'ennyanja Nalubaale byafunyeyokko enkuba entonotono. Ate kyo ekyakubiddwa olw'eggulo kiraga nga ebitundu by'eggwanga eby'omu bukiikakkono